Abasumba abalokole mu Kyengera nga bakulembeddwamu omulabizi waabwe mu Nafubaaka James Malinga balumbye ekitebe kya NEMA mu Kampala nga baagala okununula musumba munnaabwe eyakwatibwa abasirikale ba NEMA nga bamulanga okuteekako ebyuma mu kkanisa eya Fire Revival gy'asumba bye bagamba nti bireekaanira abatuuze. Wabula bano bagenze okutuuka ku kitebe kya NEMA ng'ebyokwerinda binywezeddwa era nga bamu ku bakozi mu kifo kino balabiddwako nga boogerezeganya nabo ne babasaba okukwata ensonga eno empola nga bwe babategeeza nti yakukolwako. Abasumba oluvannyuma beegattiddwako omulabirizi Amos Nuwagaba owa Nafubaaka mu disitulikiti y'e Wakiso era nga bano abasirikale babasabye beerondemu abantu 3 bayingire munda boogere ku nsonga eno era oluvannyuma beesozza akafubo akakulungudde essaawa ezisukka 8. Oluvannyuma lw'akafubo twogeddeko n'amu ku basumba bano era ng'omusumba Baneti yali yakwatibwa atulaze empapula ezaamuweebwa n'embeera eyaliwo ku lunaku olwo. Kubanga tewali ali waggulu w'amateeka oba oli awo bankwata nga balaba nga menye nga nange simanyi olw'ensonga nti NEMA ebadde tennaba kufaayo gye tuli kutusomesa bulungi bwe tulina kutambuza mirimu egyo naye kati nga bwe abakulu bwe babagambye bagenda kuvaayo n'Ekyengera bajja okwongera okutangaza abasumba balekere okutumenya. Ono alaze obwennyamivu eri abantu be bagamba okutwala okwemulugunya mu NEMA ye bagamba nti tebamanyiddwa mu kitundu wabula ng'asabye NEMA okumulambika ku byateekeddwa okugoberera aleme okuddamu okumenya amateeka. Bo batugambye ba mu kitundu era batweyanjulidde naye nga nze omusumba mu kitundu mbadde sibalabangako ate nga nabo tebajjangako gyendi okuntegeeza ku nsonga z'ebyuma okuwoggana. Omulabirizi James Malinga ategeeza nti kyekiseera NEMA etandika okusomesa abasumba ebyetaagisa eri amakanisa gasobole okwewala okumenya amateeka ga NEMA wamu n'okwewala okunyigiriza abatuuze. NEMA tereetangako sensitization yonna eri ekkanisa mu bitundu bye tubeeramu. Tusazeewo tugirumbe tubasabe batubuulireko ku briefs ezo kiki ekyetaagisa. Wabula abasumba balaze obwennyamivu olwa NEMA okuteeka amaanyi ku makanisa kyokka ng'ate amabaala n'ebiddula tebabifaako bwe batyo ne basaba abasumba bannaabwe okubeera obumu ku nsonga eno era bafeeyo n'eddoboozi limu okulwanyisa abanyigiriza ekkanisa. Nti bwe tunaabanga n'eddoboozi limu kijja kutuyamba kubanga lwaki ekiva ew'omulala kidda wa mulala. So naye era nange njagala okusaba gavumenti wamu n'ekitongole kya NEMA okukkira ddala wansi okujja okukolagana n'amakanisa. Ekkanisa si mulabe kyekintu kyekitongole ky'oyinza okukolagana nakyo mu buli ngeri yonna mu bulungi. Tugezezzaako okwogerezeganya n'omwogezi wa NEMA ku lukomo lw'essimu okulambula ku nsonga eno wabula nga kaweefube waffe agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu ge agamanyiddwa okuba nga tegaliiko. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.